Kaakati olunaku olwaleero mugenda kutegeera lwaki tebatuyita ba infinite killers olunaku olwaleero. Era olunaku olwaleero ogenda kutegeera lwaki tewakola nsobi n'eddatawo gw'okuteekamu okulaba videos zange teyakusala. Nakugamba bino byenkusomesa wano tebigasa gwe bigenda kugasiza n'abaana bo n'abazzukulu. Ffe batuyita ba infinite killers. Ogenda kutegeera lwaki bannayuganda temwakola nsobi ogamba Shama gwe Minister of Foreign Affairs gwe tulonze mu gavumenti ya His Excellency Kyagulanyi. Ate nga nange sobola kunyooma baki? Sobola kunyooma bannansi, sisobola. Amaanyi g'abantu tebaganyooma. Naye mbagamba nja gukola paka nga tujjeeko Museveni kubanga nabagamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yakwata Museveni n'amunyiga amapeesa amatuufu agamujjako. Ne waanaacacala atya ne waanaakola atya yamunyiga amapeesa amatuufu agamujjako ye American ne UK Foreign Policy yaganyiga. Okitegeera? Kaakati bannayuganda bulijjo ekitadde ku bunkenke kye tubadde nga tulindirira buloko zituula Disney 2 Kagame anaakubwa Ramaphosa alekaanamu buleekaanyi tasobola is just a backing dog oba anaakuba Kagame. Kagame ki ekimuwaga? Omumerika ayogera mu bwogezi tabasobola? Omumerika asobola okutuyambako okujjako Museveni? The answer is yes. Kakati njagala nkulage buloko zaatudde 2 we zaamaze okutuula njagala nkulage resolution ze bazze nazo ogenda kutegeera nti ekintu kyenkola nkimanyi nnyo nkiddamu P2N P2B ekintu kyenkola nkimanyi nnyo. Zino ze resolution njagala tutunule wano. Munnayuganda nabasomesa Rwanda ne Nairobi process byetoolodde ne byetooloola bwe biti bonna ne byetoola ne beekuba namu naye tugenza okumaliriza ate we zaatudde buloko zine 2 tuzeeyo mu Rwanda ne Nairobi process. So gwataaziraba video ginoonye kuno kweri nga nkusomesa Rwanda ne Nairobi process biki ebirimu. Okitegeera? Kagame ne Museveni bongedde okukakasa nti master asigala master, every master with his own technique. Omumerika nabagamba agenda kufuna kyayagala ate mu ngeri gy'akyagalamu. Naye mbagamba tegugenda kubeera ku mulembe gwa Joe Biden nti Museveni oyo yazanyidde ku ddoola kuba ebintu bino byatandikira ku mulembe gwa Joe Biden. Trump bamuleese nga dangerous substitute amaliriza bumaliriza. Yensonga lwaki kati mwategedde nti bulijjo mufuna ne miliyoni munange 5 eza dola buli mwaka okuva mu bisiyaga ebagita American Foreign Policy. Okitegedde? Naye nkugamba tegugenda kubeera ku mulembe gwa King Charles nti Museveni yakwata Commonwealth State n'agiteeka mu Russia ate nabagamba bano baabujja wooyenda ogenda kubisiba togenda kudda. Ekyo kye bayita Omumerika n'Omungereza. Kasita oyenda togenda kudda mu maka gaabwe. Museveni akake kagwa mudda just time gwe munnayuganda okola ekikyo kyokka kyekibulako tujjeko Museveni oyo. Okitegeera ekintu kino batudde naye kakkana tugenza okumaliriza ng'akati akamu ak'ekibiriitibwe kati BRICS kebadde erina mu ggwanga lya Congo munnange bakazikizza kubanga bagambi bagenda kufuna permanent peaceful resolution era balonze political not military. Political resolution yetya batuzizaayo mu Nairobi ne Rwanda process. Njagala mujjukire Joe Biden yagenda n'asisinkana Lorenko ku list y'ennaku z'omwezi zaali nnyo omwezi gwa December omwaka gwa 2024 ku first and last visit ye yakola mu Africa yasisinkana Lorenko. Era wasisinkana Lorenko wa Angola ne Tshisekedi yali alina okutwala obwa chairman wa East African Community. Tshisekedi teyajja ne babuwasa Mei Ruto era yakubiriza meeting zino yayimiriddewo mu ggwanga lya Tanzania. Tshisekedi munnange meeting teyazibaddemu ne Lorenko wa Angola ne meeting tazibaddemu. Okitegeera tabibaddemu naye resolution ze bayisizza ate nga zituzaayo mu Rwanda ne Nairobi process gye bituzza. Nabagamba gwoba totya His Excellency Kyagulanyi oli musiru sikutya just oli musiru kuba omusajja yanyiga amapeesa amatuufu yaganyiga era nze Minister wa Foreign Affairs ne mbagamba ngenda bibasomesa mujja kubitegera n'olutalo lwa interest. Ne mbagamba nti revolution yaffe yava ku stage we tugamba we are removing a dictator. Revolution yaffe yagejja nene kati eri mu lutalo lwa BRICS na de-dollarization we luliwo. Okitegeera? Era tugenza okumaliriza nga South Africa bagikubye KO nga bagamba muddeyo mu Rwanda process ku luno Kagame ne Museveni twagala tulaba amampaati gaabwe we gali. Luli bwali bwewagawaga nga bumanyi Russia ne China esobola obbataasa. Kano ka Museveni babusazeeko ssente n'ez'ebisiyaga mubulaba butaawa. Tebukyalina ssente wadde. Nabagamba yo gavumenti omuntu agiyimirizaawo ye mu America. Teri mulala. Era His Excellency Kyagulanyi na amapeesa ge yanyiga we binaggwera oyo fala tugenda kumulumba nga yala. Era kati mumulaba ataawa.
kati ne Kagame bulijjo akola amampaati bamukubyemu 1-2 we bamukubyemu 1-2 nga gyabadde alina okuddukira ku Israeli mu America okategedde tugenza okumaliriza Kagame yali yepanka mbutadda mu Rwanda process ate bazzeeyo bupya okitegera bazzeeyo bupya era bagenza okumaliriza tuzze kubanga njagala mujjukire Rwanda process egamba disarmament of all rebel groups zonna obubinja wabayekera balina obujjako emmundu bwonna we bamala okubujjako emmundu bagenda buzzaayo gye bwava Kagame naye afunye opposition nakugamba oyo mu American foreign policy nakugamba eyita mu democracy na human rights yemu ne UK foreign policy revolution eyaffe bannayuganda okusula nakyemalira zezo policies zetwayitamu ebbiri zezo zetwayitamu under foreign policy twayitamu democracy na human rights oyo gwe bayita Kyagulanyi ono gwe bayita Professor Shama kati yenze Professor Shama Minister of Foreign Affairs okitegedde kati njagala kibalume kati neeyongeddeko n'ekya Professor kibalume okitegere ekintu ekyo nze Professor Shama Minister of Foreign Affairs Uganda egenda so okufuna minister nga Professor Apollo Nsibambi baali babbi nze Professor omutuufu naye nga sirina degree 3 okitegedde tugenza okumaliriza era nga tuzeeyo mu Rwanda process American foreign policy mwetule okutereeza Congo nabagamba olutawo luno beetaaga ensi mmeka 2 ensi esooka bagiyita Congo ensi ey'okubiri bagiyita Uganda nziddemu beetaaga Congo beetaaga Uganda naye kugamba nti UK ne America bamaze otwala Congo kakati beetaaga Uganda Museveni ng'afuguma naddukako mu BRICS baamulazeeko we bamaze okumulagako ne Kagame baamutwala mu Rwanda ateese bamalirize ekintu kinajja amajege mu ggwanga lya Congo n'afuguma bamukubye 1-2 nga Russia tesobola kumutaasa South Africa atenga naye iraga nti yagala mukuba naye nga jjukira South Africa is a permanent member wa BRICS okategedde kakati tumalirizanga ne Kagame era naye amaze n'abowinga down baddayo mu Rwanda oyo gwe bayita His Excellency Kyagulanyi nkiddemu bamuyita His Excellency Kyagulanyi nakugambye America yazze and is here to stay yazze agenda kusigala ayagala East Africa tebagisharinga okujja kagenda gisharinga ne kitaawe Bungereza baleseyo ne katoka fe kano ka France ne bakagamba okay nawe beera otujja kuwanga obukunkumuka okategedde tumaliriza ng'Omumerika era wangudde Congo tuzeeyo mu Rwanda ne Nairobi process kugambye genda okebere video yaffe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa December omwaka gwa 2024 Joe Biden yasisinkana Lorenko n'amugamba badde ba activating Rwanda process efevalinga mu America okategedde efevalinga mu America ebyo mujjo mutuwanira wano Kagame wa amaanyi simanya America tetulya kwa America nonsense ngani abagamba nti wali yali afuze ensingo America takkiriza era mubalaba basooka kugira ne bekyanga ne baleeta abantu wano ne badduka mudduka mu France mu foreign policy ya France gye musobola okuddukamo naye ya America tosobola ebyo tebabibalimba ya America tebagiddukamu okategedde akantu ako so tusisinkana olunaku olw'enkya ngenda kubalaga Omumerika nti ayagala kuva mu UN enkya ngenda kubaleetera video tweyongereyo tutegeere ekintu kino tukidiginge deep mugenda kukitegeera nkiddamu resolution zino zimaze okukolebwa n'ekintu kino tulina kidiginga deep mu kitegeere lwaki kyazebwa ekityo lwaki America ne Bungereza baagala kuva mu UN kyekiddako respect my people them tusisinkane thank you for the follow nsigadde nze Professor Shama Minister of Foreign Affairs follow my YouTube channel Shama Media tunabagambe tugenda kubikuba paka gye kinaggwera tubasobola respect